Tusooke kunenya kwawe mula nate mula n'awamba abantu n'asiba abantu nga tebalina misango. Tusooke kunenya ani kwawe nga temusikiranga ddoboozi lyammwe mwenna. Abaana bavuma abantu. Abaana tebawa abakulu bitiibwa. Abaana Kyagulanyi tabagambako kyokka nga basussizza okuvuma abantu abakulu. Ekikolwa kye bakola okuvuma abantu kikolwa kya bulabe nnyo. Ebyo bye bigambo ebyogerwa beeyita ab'ebitiibwa. Banenya nnyo omuntu avuma. Ne balema okwogera ku muntu atta, ne balema okwogera ku muntu awamba, ne balema okwogera ku muntu abuzaawo. Omuntu avuma ekimuleetera okuvuma buba busungu, ng'alaba abantu baffe bayitiridde okuwambibwa babuzibwawo, naye gavumenti tefuddeyo kwanukula ku nsonga eyo. Nabo kye balina ekyokulwanyisa kyokka kyokka gwe mumwa gwabwe, ne bagamba naffe katubaanukuze kubavuma. Naye ate abakulu abeeyita ab'ebitiibwa ne bavaayo n'eddoboozi ekkangufu ennyo nga banenya abavuma nti muli babi nnyo, lwaki muvuma abantu? Lwaki ab'ebitiibwa mubayisaamu amaaso? Naye ne balema okugamba lwaki bavuma. Ye gwe bavuma lwaki awamba abantu? Bw'aba awamba abantu abateekawa? Ebyo byonna tebabitunuulira. Awamba natta bo balungi nnyo, kyokka abavuma babi nnyo nnyo era boonoonya ekifaananyi ky'eggwanga Uganda. Ye awamba natta n'agoba abantu ku ttaka lyabwe, oyo mulungi nnyo era bamukubira obugalo, batuula naye ku mmeeza emu ne banywa kacaayi. Naye teryasobola kuvaayo n'amugambako nti owaaye ekikolwa ky'okola kikyamu. Kati eyo Uganda gye tulimu nti buli omu alowooza nfuniramu wa. Mw'onatta bafunamu kubanga abawa ensimbi n'abazibikira emimwa temubyogerako. Kyokka onaavuma ye tebamufunamu, balina mulwanyisa bulwanyisa. Lwaki ovuma abantu? Tutambule ne Haji Ssettuba omusomi w'edduwa okujjukiza nti ggwe nga ebizibu bikuyinze weekwate Haji Ssettuba agenda kukusomera ku dduwa ze obulamu bukyukemu. Haji Ssettuba essimu ye 0703 31 39 25. Kamba omuwemuzi omuvumi ekituufu okuvuma si kulungi, naye oyagala kuŋŋamba tusooke kunenya avuma ng'awamba abantu tetunnamunenya. Ate muli abantu tetunnamunenya. Tulowoozesa abaana nti okuwemula kibi nnyo, okutta kyekyakabi. Tutandike basomesa ekyo mwagala mukakasa. Mwagala tulaga nti abavuma babi nnyo betuka tusooka okunonya. Kituufu abavuma kibi okuwemula kiri kubanza siwemula ya kidongo ebyo. Naye nkubuuza abawemula bakabi nnyo. Tusooke kunenya kwawemula n'ate mula n'awamba abantu n'asiba abantu nga tebalina misango. Tusooke kunenya ani kwawe nga temusikiranga ddoboozi lyammwe mwenna tivi eziri eyo mwe. Tangu ffe tuli bannabyabufuzi twagala ggwanga lyaffe. Mukimanyi bulungi Muzeeyi Museveni bwe yali akwata eggwanga lye, ye kyamuleetera n'okutemula abantu. Naye mulowooza yatta abantu kikaaki be yali atta. Ebwe muba mutereeza eggwanga mukkirize. Mukoze ebbanga ddene nga mutukuumira amusiri. Babawo obuseezi naye ssente ezo zigenda kwetugira. Era nkakasa Musabba nga bw'azikuwa ne bayitigi bali ate abalina lo ng'ate era bagembesiwa bajje batemulemu. Ebwa bakozesezza gwalina nekyolinawo, naye ate leero yuti asula n'enjala n'asiiba enjala. Nkakasa yasse omutaka yadde emyaka 14 teyabadde wa bitiibwa, naye ngoloza bamukozesa nsobi ku ki. Mugende mu maaso n'okukukuta nga temuwa ggwanga lyammwe birowoozo. Olunaku olumu mulitya, olunaku olumu mulidduka, olunaku olumu mulireka ebyobugagga byammwe byonna bye mukoze, naye nga lwa butalowooza kwammwe. Naye ffe nga mukyali balamu, amazima ga Katonda mukulu tetugenda kukkiriza ggwanga lino kwonooneka. Olw'abantu abakabinja akatono ako ke tulabako, era Bannayuganda mwebale nnyo, mbeebaza obutavanga ku mulamwa n'okusomozebwa kuno kwe tuyiseemu. Katonda buli lunaku atwandikira balabe baffe, ebiseera ebisinga balabe baffe batwekweka ne tutabamanyi. Naye Katonda bw'aba tutaddeko amaanyi nga n'abalabe baffe basobola okwesoolayo ne batufeesinga mu kikubiro ngalo ez'amaanyi. Asanti sana, asanti sana. Mwebale Katonda weebale nnyo.
we bali kutujjirayo balabe baffe ne batweraga ebaali badde batubeeramu ebbanga ddene naye buli ekijja kibakujjirayo ne kiboogeza nga tayogerera na ku mpewo ensi yonna neemanya. Katonda tugwebaza. Kituleetera okukakasiza ddala nti kyetwayogera kituufu. Basalawo kulumba nalo nga twesiga Mukama Katonda. Buli kyetukola tukulembeza ye ate ebintu busiiye. Kuba ne moto yaffe egamba ku lwa Katonda n'ensi yaffe. Moto y'eggwanga lino tujja kulwana ku lw'ensi ya Katonda eno mpaka mbizze mu mikono emituufu. Tugijjemu abo abantu abalowooza nti ensi yaabwe era balina okugibirako bokka abaagala okwetaba Katonda. Tujja bikkiriza buli munnayuganda koola munno kugambye tetulina makomera. Naye singa tubadde tulina amakomera twali badde tubakwata tetubasiba. Naye bwe tuba tetulina makomera tubakolere ki abo abaagala okutukuumira mu mbeera ey'okubonaabona nga bo okubonaabona kwaffe baviima. Baagala tuyita misinde bambi tudduke batusuulire bukungumuko naffe tubakubira engalo balowooze nti tusanyuse kuba bo bakimanyi nti si buli nseko nti tubasisanyu era bwe balaba asesente balowooza mbu anyumiddwa. Tutegedde buli omwana okadde tuli ekyokukola kiri mu mikono gyo. Era bwe tunaateekawo embeera kuba ekibakiisa Museveni kiri. Bakimanyi Museveni mutemu, bakimanyi Museveni asiba, bakimanyi Museveni awamba. Kyova olaba bamutya era basobola n'okukola odazi. Kati gwe munnayuganda ali eyo otegedde ekitiisa Museveni. Nkakasa naffe badda tutuuka batutye olw'eggwanga lino. Tutegewo eggwanga eddungi tuli beetondera eyo mu maaso tubagamba kino kyetwali twagala. Obulaba ne Ssekabaka Mwanga kyamuleetera n'okwokya abajulizi. Ye yali ategekera ggwanga era bwe yali ayokya abajulizi bangi baamunyiigira. Baamunyiigira nnyo Kabaka abantu. N'essaawa za leero singa teyabookya singa Namugongo teriiwo. Naye ng'era yattanga abanyoomi abamunyoomanga. Naye ssaawa zino mugenda e Namugongo mu nsi yonna. Naye ng'eyabikola taliiwo. Ne be yayokya ne baatayokya ku nsi eno tebakyaliko. Osobola okundeeterayo yadde omu eyaliwo ku mulembe gw'abajulizi naye ffe twavaamu abo mbulirayo yalabako nga Mwanga ayokya abajulizi. Naye buli kaaliwo wadde teyamwokya. Kitegeeza bw'oba otegekera eggwanga tulowoozako ogwo omulembe okugenda okuddawo nga tetugulabye nako naye ate nga gujja beerawo.